Mbalamusaako bassebo ne bannyabo gyebale ku gyonna gye mutuusaako engalo. Nze Nnaalongo Nalubaale, nze ndiwo okubaweereza era nga nsinziira wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba Cissy. Kale nno mu kanyomero kaffe kano kuzza bamaama, olwaleero njagadde tutunuulire ekizibu kya mwana mulenzi ono Ismail. Isima ng'olabye, Isima agamba ayina ekimutwalira ssente, ayina ekizibu, mu nnyumba abeeramu bw'omu naye bw'aleka awo ssente tazisangawo. Ne bw'azikweka atya, bw'asanga baatoddeko guba mukisa naye ng'ebiseera ebisinga zonna wali w'azitwala. Munnange ng'olabye, ekizibu ekyo kitera okutuuka ku bantu n'osooka weebuuza oba nzijukira bubi oba nzijukira bulungi. Kale ebiseera ebisinga ogenda okukyetegereza nga kirabika kikutuuseeko emirundi egiwera naye ng'obadde tokiwanga bwibudde. Zisooka ne zeetoolangako bwetoozi, ani ansomola? Ogenda okulaba nga zonna nga zibuzeewo. Kale mu ngeri eyo tulina jjajjaffe bamuyita Kisombi. Kisombi asomba. Kale jjajjaffe Kisombi ng'abadde akweraze mu ngeri eyo ng'akusombera akasente ko n'akatwala. Kisombi ono ndowooza tujja kumusomako kubanga Kisombi bannange asomba. Bw'abeera ku ludda olusomba ng'akuleetera kiba kya njawulo, naddala ng'akuleetera ebirungi. Naye ate bw'asalawo okukusombera ebikyamu ate era aba wa ttabbu. Kale nno mu ngeri eno gwe gw'asombera akasente ng'akatwala ojja kufuna nsuubira oli mu lubaale olinawo ekibbo kya bajjajjaabo. Kale mu kibbo ekyo mwe tufuna akaddo ke tuyita akakyusa. Akakyusa ke tukolerako emikolo ne tukateeka mu kibbo omwo ne tumusaba akyuse. Abadde asomba ng'atwala, ku luno asombe ng'aleeta munda, olwo tube nga tuyingiza. Bwekityo bwe kibeera. So njagadde ensonga eyo mugimanye, mubeere nga temweraliikirira nnyo. Tulina obuzibu nti abantu bangi batya ensonga zino ez'obulubaale. Batya okuzitandikako yadde okubaako kye bakola, nga bawa ensonga nti zitiisa, nkambwe nnyo. Naye njagala bategeeza nti ebintu bino si bizibu nga bwe mulowooza. Si bizibu. Osobola okugenda n'obikola nga bwe mba nkugambye oluusi ne bitakukolera. Si lwakuba nti tebikola naye olw'okuba nti oluusi omukono gwo guba tegulina buyinza kukola kintu ekyo. Ekyo tekitegeeza nti kiba tekikola. Naye munnange oluusi oba weetaagamu omukono gw'omuntu omulala okubeera ng'obaako kye weetereezaako ggwe ng'omuntu. Y'ensonga lwaki olw'olumu newankubadde twagala okwekolera buli kimu, weesanga nga kyetaagisa kugendako ew'omuganga abeeko ensonga gy'akutereereza nga omukono gwo tegulina busobozi kugitereeza. Kale ebintu bye tusomesa wano mbakakasa nti bikolera ddala, naddala ng'obadde olimu obuyinza bwakyo. Tekigaana osobola okubuuza bajjajjaabo oba ng'olina obuyinza obusobola okukola ekintu ng'ekyo. Bajjajjaabo be mulaba bangi. Oli agenda n'agamba nti ate bennyini be bannuma ate mbabuuza ntya? Nedda. Sigamba nti bonna babeera ku ludda lwe lumu. Wabaawo ababeera awo nga bo balwanirira kulaba nga ggwe obeera bulungi. Owulidde? Era nga kibaluma okulaba ng'oyita mu mbeera eyo. Kati bwe weebuuza ye oli atwala omukisa ogw'okugamba nti ate oba yeebuuzizza walina okubaawo amuddamu. N'ajja n'abaako ky'akubuulira. Owulidde? Kubanga si bonna nti baba bakwagaliza embeera eyo. Ayinza okuba ng'ali omu bw'ati agireeta, ng'abalala basobola okuvolontiyaringa ne bakugamba nti bw'onoomukolera bw'oti ajja kutereera. So y'ensonga lwaki nabasomesa okwezizika emmwanyi ne mbasomesa okugabula emmwanyi nga kye nnwanako kugulawo ddoboozi lyammwe ne bajjajja mube nga musobola okwogera nabo obutereevu. Abo be mulaba si bantiisa, abo be mulaba bawuliriza era baliwo okutuweereza. Kale kiri gy'oli okukola enkolagana ennungi nabo n'omanya nti nayogedde ne jjajja ne mubuuza ku nsonga bw'eti, bannange yannyanukudde n'omulaga okusiima.
osobola omugulirayo ku twenge ng'otwo n'otumuleetera bw'aba akulaze nti anywa ku twenge, osobola okumugulirayo akabisi k'enjuki. Kwegamba a sign of appreciation. Osobola okugabula ku balongo n'oleetayo ebibala kubanga abalongo baana, teri mpewo etezaala. Kaakati bw'ogabula ku baana naye esanyukira awo negamba wayi kasita agabudde abaana baffe. Kale nze kye ngezaako okubayigiriza y'engeri gye tuteekawo enkolagana wakati waffe ne bajjajjaffe okumanya obubonero obw'enjawulo na butya bwe tusobola obukwasaganya nga tetutobye nnyo ate kugamba nti tukoze ebintu bingi nnyo era bwe mulaba wano bye mbasomesa si bintu bingi, kintu kitono. Funa akakyusa, fukamira, yogera, wandako eddusu, teeka mu kibbo, linda olabe results. Olaba oba n'addamu n'azitwala. Okay? Bw'aba tazzeemu ng'omanya nti oyo jjajjaawo ddala singa akiddamu kiyinzika okuba nga kisombi naye nga mu bwakisombi bwe baasindika musindike gy'oli okujja okukuteganya. Olwo liba lifuuse eddogo, tuba tulina ddikwasaganya mu ngeri ya ddogo so si ggamba nti abeera mpewo. Naye nga bwe zibeera empewo obusobozi tubuyina obubaako kye tukola okubaako kye tutereeza. Kale mbaagala nnyo era mbasabira obulungi obwereere akume atakumira mpeera weewaawo.